Abatuuze abali mu lunaana babadde basula emitima gibewanise oluvannyuma lw'okumala okuligula ku kampani ya Jomai, kyokka General Henry Tumukunde n'avaayo n'ategeeza ng'ettaka lino bwe liri erirye era nga basulirira kusengulwa. Ettaka lino liwezaako yiika ebikumi 200 nga kyazuulibwa nti kampuni ya Jomai yali yaligula ku General Tumukunde kyokka n'eremererwa okumalayo ensimbi obukadde 223 mu mwaka gwa 2017 era ng'ensonga zino zirudde nga ziri mu kkooti. Ekyapa ky'ettaka lino General Tumukunde yali yakiremera wadde nga abatuuze babadde babanja Jomai naye nayo tekirina. Abatuuze baasoberwa kkooti bwe yalangirira Jomai mu luse lw'abaavu nga kye balina okukola kyakuteesa ne munnamagye yagannyuka General Tumukunde nga butuukiddwa olwaleero ng'ono ayagala asasulwa ensimbi akawumbi kalamba n'obukadde 800 ng'oluvannyuma lw'okuteeseganya Tumukunde yakkiriza bamusasula obukadde 800 nga kati abatuuze bakasondako obukadde 500. Bannanga abali wano mwenna tuli batono, tuli abantu 1000 ku mpapula naye tugenda kufuna kitya ssente tetuddeeyo mabega mbadde nsaba ffe abaliwo tusasule ssente. Bano mu lukungaana lwe bakubye ku ttaka lino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe nga beegattira mu kibiina ki Satellite City Jomai Estate Bujuuko Ivan Byaruhanga, munnamateeka waabwe Stella Businje wamu ne ssentebe w'ekyalo Musoke Yusuf bannyonnyodde abatuuze ku nsonga zino. Kakati fate nakkiriza tasasulwe bilioni 1, bilioni 8 mu bilioni 15. Wali buli mwaka wayira kagamba Diplomatic ezisangibwa bweru bwa eke 2 ekyo mwakibulirako nakibagamba wano omukulu yagamba waliwo ekitundu ekirimu eka 21 kite kakati netugamba fete tusobola kukikiriza. At some point tebibadde byangu nga tusika omuguwa alinga atayagala alinga ayagala then until later we tutuuse kati kunzikiriziganya nti we get into what we call a tripartite consent agreement involving Jomai, the Satellite City plot owners and General Tumukunde nitumusasula. So kati twakanya nti tukunganye sente tumusasule. Tuina sente zimwe ze twali depositinga ne court. Babategeezezza ng'essaawa yonna buli omu bw'agenda okufuna ekyapa kye era emitima gibakke baleme kuddamu kutya nti bayinza okugoba ku ttaka lino. Tukwataganye ne General Tumukunde ekyapa yakituwa document tujaziba sharingira ekyapa kiri mu kkooti tuli mu kwataganya tunoonya sente kati kubanga omuntu abanja ateeka okusasulibwa tusasule sente ze tugende mu maaso n'okusalasala obwapa obwa kinoomu. Bagamba nti n'omulimu gw'okupunta ettaka lino nagwo gwawedde kyokka ne babasaba okukwatiza awamu nga basonda ensimbi basomale okumalayo ebbanja eribangibwa General Tumukunde. Abapunta bazze ne baddamu ne balipima buto era abantu tuva mu meeting eno buli omu agenda kulaba nti akayinja bw'akasuubira we kali. Ano ab'okusatu abagula mu ploti ku Jomai basasule ebbanja erikyaliwo. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bategeezezza nga bagenda okufuna ku bwerero olw'ekituukiddwako. Kubanga alina Uncle Ivan nga tutereeza wonna we batutibye bulungi nze manyi kyekitegeeza okupima surveying. Surveying etuyamba ettaka eriri ku ground nga liragira ddala ku kipapula. Kati tekimanyiddwa ddi ensimbi zino we zinaasasulwa bawone okutundugga emitima.